Yes mbandiza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale mbadde mudeka abali Qatar Saudi Arabia basinza mu ggwanga erya Oman nembebaza ne mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollow nga ne gamba ati comment section weri awo oba akabontera mu comment section tosigale nga ogifollow nga bagita Faad TV jamawuli embanago agaba ga trending okwetola eggwanga Uganda Kasumba Juma ebintu byongedde okubanga bitabuka kiraga nti Kasumba Juma abasajja bamunyizedda bamumisiza da omusu bamusanyiza oda abasajja awa Saudi abasajja aba Saudi nabagambye nti amateeka gaabwe ebisesinga bagobera amateeka amawandiike bo tebakwatamu buwaayiro nga bolaba nti amawanga gamu gamanyi okukwata buwaayiro nti oba oluusi katugyewo akalabba nedda bano bo amateeka bagaba amateeka nti omuntu bakwata n'enjaga kuba kukunyiga kukujjawo kuba kukunyiga era bagikwata naye enjaga kuba kukunyiga mateeka nga bwe bakiwandika wekikolebwa amawanga gaabwe kyovala amateeka gaabwe mazibu nnyo era getaaga okwegendereza bwe amateeka g'abasajja abo olina okwegendereza ennyo w'okoleramu ensobi yonna baba bajja kukunyiga babajja kunyiga mama Kasumba omwana yamuvaako debya ddala yamuvaako mukazi wetu yakaaba n'akaaba nziga ne gamuggwa mu kiwanga kubanga bali bagobako byonna ministry kwasaganya bya internal affairs byonna ministry of gender byonna bana bakola kibagezaako kubanga bakola kibakola n'ensonga zaagaana omwana yabalimu okubanga akola ki yabalimu okubanga akomezibwawo baalimwa ajjukira n'abagambye nti si Uganda yokale yezengeremwa okujja abantu baayo nti yesoso okubanga ejjayo Kasumba Juma ne Nigeria nyini abantu babe bangi bawanika ku bulabba olw'enjaga ati aba Nigeria bazibu nnyo okusinga aba Uganda jukana kibagambye ekyo nabagambye nti aba Nigeria tebo bakambwe muko bazibu muko bali mu kutambuza ebiragaalagala ebyo bazibu nnyo n'eggwanga Uganda munange ndowooza Kasumba Juma akosa ne mwana mwalo omulala bagamba nti bayinza okuwanika aba Uganda bawerako naye nga information etambula eraga nti Kasumba ye nti bamuwanise dda mu kibuga Riyadh mu ggwanga erya Saudi Arabia jjukira amawulire galansi okubanga gatambula zibadde sandoza nga mukaaga ez'omutundu okuddamu okutulendinga ajjukira nabagambye nti omwaka ogwedde gwa 2023 mu mwezi gwali gwa October bagamba nti Kasumba yali alina okuwanikibwa mu October ng'ennaku z'omwezi 26 Kasumba Juma yakwatibwa n'enjaganoza gwali mwezi gwa 7 bwe mbaserabidde ndowooza nga gutandika mu mwaka ogwa 2023 ku airport y'e Saudi Arabia ndowooza nga ayingira eggwanga lya Saudi wabula kiraga ndowooza enjaga yali bagimuwadde akitegedde ng'akigenderere era enjaga yali agiina mu lubuto nkwada basinga bagamba nti enjaga bagimutega butezi naye kiraga Kasumba Juma enjaga bagimuwa naye ng'akimanyi nti yeetisse enjaga kubanga bayita mu process ne bagimira n'agiteeka bulungi mu lubuto ng'alina okukola ki ng'alina otuuka eri e Saudi agifulume nabagambye nti abasajja bano Abawarabu mu kusooka tebalina kuuma kakebera munda mu mbuto just nga balina kakebera nsawo zokka naye kati tebalina obuuma obusikaninga embuto munda busikaninga biragalalagala munda muli busikaninga buno bukusikaninga busikaninga nga bw'okiwulira bukusikaninga mu ngeri yonna nga bw'okiwulira busikaninga n'abo abaginywa bano abasajja badde tukwesanga n'oba oginywa toyingira ggwanga lyabwe nze mbabulidde kubanga mu kusooka abantu bangi bayingiranga nga bagiina mu lubuto nga bamiza emmere nga tebalina kuma ebiseera ebyo kati bagenda okulaba nga bangi abagiyingiza nga bakola ki nga bangi abagiyingiza ate nga bagiina mu lubuto kati ate bo nga oluusi bakebera bagiina mu nsawo mu buveera abagikukusa nga tebalina kuma kakola ki kasikaninga munda mu mubiri naye kebalina kasikaninga kebalina kati akadde kano kasikaninga buli wamu kasobola okusikaninga nti ogiina mu lubuto ezannya gwe ne bano abasajja bazibu nnyo nga bw'okiwulira omuntu era nga yali abaddeko mu ggwanga lya Saudi amanyi bano abasajja n'ensa yaabwe era bankuba kiyo mwenna nkiwa bakadaaba mwenna mumanyi bano abasajja n'ensa yaabwe looza mugitegeera bulungi bo tebeeguya bano abasajja bo tebeeguya etteeka lyabwe bw'olimenya oba olina okuba nga osasula oba olina okuba nga okangavulwa oba olina okuba nga obonerezebwa nabagambye nti omuntu era nga agoberera amateeka mawandiike
oyo aba muzibu nnyo. N'ogezaako kubanga weewozaako n'ogezaako okuba kusaba ekisonyiwo aba tayinza kusonyibwa kubanga ye aba agoberera biki ebyawandiikibwa mu kitabo oba bye bawandiika mu ssemateeka waabwe. Bo tebakwata mbuwaayiro kano akawaayiro tukasazeemu kano akawaayiro tukakuulemu nedda. Bo ebyo tebabikola binaggweerawa binaakomerekererawa amusubscribinga munyige ne kale mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowinga bagita Fadi TV musajja wattu information etambula eraga nti bamunyize dda olunaku olwaliro kawungeezi information etambula bwetyo bweraga Abanigeria bangi bebazenga banyiga abasinga tugamba nti nno omuntu bamuwanise kalaba balowooza nti bya lusaago naye bwe weetegereza obulungi kiraga Abanigeria bo bazenga babawanika ne gavumenti ya Nigeria yabivaako yabyesonyiwa kubanga olwedde nabo amateeka bakola kibagabalaga ne bagamba kati omuntu wamulowooza omulengera we tunaamukwata tujja kumuwanika kalaba era ne bagenda kumuwanika kalaba gavumenti bakola ki bagigamba nti munnange omuntu wammwe kigenda omuwanikisa kalaba twamukwata n'enjega ate ekirungi amateeka namwe mugamanyi nti gwe tukwata omuntu yenna mu ggwanga eryaffe ng'akukusa enjago giyingiza kaba kalaba. Musubscribinge Fadi TV ugisigala ng'ofollowinga mbe bulungi mbagala nnyo mwenna